Olwaleero Uganda lwesabidde mbutongoli abadde Kwiini wa Bungereza Elizabeth II nga kubadde ku Lutikko e Namirembe. Kwetabyeko abakungu ab'enjoloka mu gavumenti y'abakati ng'akulembeddwa minisita w'ensonga ez'ebweru Jeno Jejodon Kalisirisi wa gavumenti Betty Kamya, omubaka wa Bungereza mu Uganda Bukuumaddembe n'abantu abalala bangi. Okulembeddwa omulabizi w'e Namirembe Kitulwalira nga mu kubulira tutudde omukulu gwa n'abakyala gw'alese akoledde Uganda. Lwalira ategeezza nti abantu tebasaanidde kukungubagira Kwiini wabula bakozesa obudde buno abakyali abalamu beebaze katundu emyaka 7 gy'awadde Kwiini ng'ali ku Namulondo. But to celebrate a life well lived. You can imagine 70 years in leadership. God is great. Omulabizi wali yali asomozza abakkiriza okuzza obujja n'okunyweza okukkiriza kwabwe eri Katonda ku b'essaawa yonna abayita. Whatever you go through, whatever I may go through, we have the assurance that he has the best inheritance. Omubaka wa Bungereza Muganda Kate Airy ategeezza nti Kwiini abadde muntu ayagala abantu okubeera obumu era nga balina emirimu bw'atyo n'asuubiza nti bakusigala nga batambulira mu mukululo gwe. Her Majesty's ability to remain our constant whilst also embracing that change was arguably her greatest strength and one for which we give thanks to God. Lwa gavumenti Jeno Jejodon ng'atendereza n'abakyala ng'omukulembeze abadde ow'enjawulo era abadde ekyokulabirako eri abalala. Though Her Majesty has passed on, she continues to live amongst us by virtue of what she stood for and by virtue of the acts she performed. Katikkiro Charles Peter Mayiga mbaka bw'okubagiza bwesiza mu kubiriza olukiiko lwa Buganda Patrick Lwagamugumbula atendereza abadde n'abakyala olw'omwoyo gw'obuzira gwe yalwesa n'okusingira ddala engeri gy'akuttemu ensonga ezibadde zisoomoza obukulembeze bwe ekimufudde obw'enjawulo. As such, the Queen gave the world lessons of leadership, call of duty, commitment, personal sacrifice, and courage. On behalf of the Kingdom of Uganda and on my behalf, I extend my commiseration to the British royal family. Whatever circumstances we go through, we have the assurance that you will never leave us nor forsake us. Other things may leave and vanish, but your presence is our assurance. The Son and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.